Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala like nga video kigenda kuba kirungi nnyo kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana baliyita batya. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga eyo ey'okumanya eddagala. Mbaleetedde eddagala lino nga liyitibwa muleke. Eddagala eryo ly'olaba liyitibwa muleke. Muleke liddagala lyenkuleetedde nga njagala olirabe engeri gye lifaananamu. Baliyita batya, lisangibwa wa, olifuna otya? Kati eddagala eryo ly'olaba okalaba kaagala okufaananamu nga ekisubi kye bateeka ku caayi, naye ko kano kakulira nnyo, kabeera nnyo wansi, kakulira wansi. Ebiseera ebisinga abantu mukasimba nnyo ewaka wammwe ng'ekimuli, ng'ebimuli, mukalina. Ebiseera ebisinga muleke tamala gafa. N'omusana weggwa kagufaanana gutya yabeerawo, olw'ensonga nti yatondebwa nga mugumu nnyo kwegamba gye gimu ku middo egyo egigumira embeera yonna ebeerezze, oba musana oba nkuba, ko kabeerawo. Eddagala eryo nkugambye liyitibwa muleke. Muleke ddagala. Suubira abasinga mwali muliwuliddeko, muliwulira nnyo nga bali bagamba naye nga temumanyi muleke afaanana atya, era asangibwa wa. Nkugambye abasinga mulisimba ng'ebimuli nga bw'okalaba. Makkati emabbali kabako n'oluntu olubeera ng'olwa white olweru, makkati green nga w'omulaba, n'emabbali eno wasemba wabayo akantu aka white nga bw'okalaba. Kamerera nnyo wansi, kamerera wansi. Nkugambye mukasimba nnyo ng'ebimu, tojja kasanga ku ttale, kijja kuba kizibu, naye kasimbibwa nnyo mu maka g'abantu ng'ebimuli mabbali ga kompawundi. Abamu babuteeka mu busuwa wantuntu w'ebityo, naye nga kalungi nnyo mu kujjanjaba. Kalungi nnyo. Ebiseera ebisinga kakola kajjanjabeza endwadde enkambwe oba kakola ku ebyo okugeza. Kalungi nnyo mu kugoba ebyo ebizimuzimu ebiza okulumba ewaka, kagoba ababbi ewaka, osobola okutambula nako bulungi nnyo. Kwegamba emisangosango bwe gityo ko bwe kali bwe kato bwe katambulira z'endwadde ze kajjanjaba nga bw'okalaba. Nkugambye erinnya lyako bakayita muleke. Suubira wali okawuliddeko nga bakababuulira, nakuba ebiseera ebisinga bababuulira eddagala eyo ku YouTube, naye ebiseera ebisinga ebifaananyi nti babibalaga olw'ensonga nti eddagala erimu zibu nnyo okufuna, okulaba. Kali n'olwekyo ky'oba olaba nti ze nasalawo ne mbateerawo omukisa guno nti buli bwe mba nfunye ku ddagala eryo mba nina oddibalaga ate ne mbabuulira nga bwe baliyita. Kati nga bwe mbagambye nti ako kayitibwa muleke. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, olunaku olwali tutunuulidde eddagala eriyitibwa muleke, bw'etyo bwe lifaanana. Ketegereze bulungi nnyo, katunuuliro ketegereze bwe kato bwe kafaanana. Nsoose nkubuulire ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, nkugambye kayitibwa muleke. Muleke bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi nnyo, mwekkaanye omutegeere, ajja kuba akuyamba mu nsonga ezimu n'endala. Bonna bowulidde nga bagamba nti muleke ajjanjaba kino ng'ogenda omanya nti namulaba ng'omunoonya. Kuba mwangu okufuna, kugambye asangibwa mu maka gammwe, mumulina ng'ebimuli abasinga naye nga temumanyi mugaso gw'alina ogw'amaanyi. Kali n'olwekyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala baleetedde eddagala eriyitibwa muleke, bw'etyo bwe lifaanana. Mbaagala nnyo mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.